Olunaku lw'eggulo bannayuganda bangi baasibye mu keetalo era nga n'ekiro baakimazeeko babinuka masejjere nga baaniriza omwaka omuggya. Abakuumaddembe aba buli kika nabo baabadde ku bwerinde okunyweza obutebenkevu. Ebyokwerinda byamyumyuddwa ku miryango egiyingira ebifo eby'enjawulo awaategekeddwa ebikujjuko eby'okwaniriza omwaka era nga waabaddewo okukebera buli ayingira okulaba nga tayingira na kissi oba ekintu eky'obulabe kyonna. Oyinza okugamba nti abawanvu n'abampi baayunguddwa okunyweza emirembe era obwedda abamu balabiddwako nga balawuna ebifo eby'enjawulo ku bigere. Bano era beeyambisizza emmotoka ssaako ne ppikipiki ez'okwongera okulawuna enguudo ez'enjawulo wano mu Kampala okukakasa nti buli kimu kiri bulungi. Waliwo ebifo ebimu nga bakyala kimpadde tebaabaganyiza kutwala bintu by'abantu era ng'obwedda bano bakwatibwa. Tubadde n'eggaali wano ezze babadde eggaali ng'abantu 5 ne bakuba abantu ababayisiza bubi naye ate ekyennaku wadde poliisi ngiraba ne poliisi yakajja ne poliisi no yalibadde aweeya ngaga zino ennaku ne tuleka kujjiza okusabuza okusa naye babbye abantu babbye amasimu bakubye abantu. Kyokka waliwo ebifo ebimu ng'ebyentambula byabadde byakasoobo ddala. Poliisi ekakasizza nga bwe yakutte abantu 100 okuva mu bivulo eby'enjawulo, bano nga bali ku misango okuli obubbi n'emirala. Babbi abakotta akakisoko okuba nti n'abantu abadde bakuŋŋaanyidde mu bifo ebisanyukirwamu ne bagezaako okutandika okubba amasimu g'abantu okubakuba. Waliwo abakwatiddwa n'ennyondo, waliwo abakwatiddwa n'ebissi era bangi ku bo bakwatiddwa ng'omugatte awamu mu bifo ebiri mu Kampala Metropolitan tulina abakwate 10 nga 3 ku bo bakwatiddwa mu bitundu wano mu Lubaga wabadde enkuuka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire agamba nti waliwo n'omusajja eyasangiddwa n'amasasi mu kkanisa ya St. Stephen's ekisugu mu Makindye. Era essaawa zino wakumbibwa ku poliisi yaffe ey'Ekisugu. Tetunnamanya amasasi gano yabadde agakozesa ki, yabadde tasobola kwennyonnyolako. Ate abantu abalala 2 baakwatiddwa n'ebintu ebyefaanaganya fireworks nga tebalina lukusa lwa kubeera nabyo. Bano baasangiddwa ku kkanisa ya Watoto wano mu Kampala. Ekiteebezo okuba nti no fireworks nga tebalina kubeera nabyo era nga bigambibwa okuba nti no bibwatuka mu parking. Abantu bano 2 badeeteddwa ku poliisi yaffe wano ku CPS. Poliisi etubulidde nga wabaddewo akanyigo mu kusaba okwategekeddwa omusumba Tom Mugerwa ow'Emutundwe wano mu Kampala. Stampede simanyi kivundula bulungi mu Luganda naye omujjuzo gw'abantu gwaleetedde abantu okwenyiga ekyaviiriddeko abantu 15 nga bano bakyala okufuna ebisago era 8 ku bo bafunye ebisago eby'amaanyi ne batwalibwa mu ddwaliro ery'Ekitebi ne Lubaga. Poliisi era egamba nti waliwo obubenje bungi obw'ebidduka obwaguddewo kyokka nga mu kiseera kino bakyakuŋŋaanya ebisingawo bajja kuvaayo nabyo. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.